Baganda bange byonna babikole oba byonna mubikole naye ate kye bayita obulamu kyo Katonda yakyesigaliza olw'ensonga nti sipiika owa paalamenti essaawa zino wenjogerera embeera ye ekutte wansi ne waggulu. Omukulu ono embeera gy'alimu mbi nnyo ddala era abamu batandise n'okugamba nti yasisinkanye omutonzi. Tetujja bikonfaminga naye ate bwino omupya gwe tukuleetedde olunaku olwaleero olw'embeera sipiika gy'alimu n'ebibadde bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Sipiika yabadde bubi nnyo ku lunaku olwokusatu era ne bamuggya mu ddwaliro ery'e Uganda era nga mu bukambwe obw'ekitalo Jeno Yoweri Tibuhaburwa Museveni ne paalamenti baavuddeyo ne babanga bakwata akawumbi kamu mu obukadde 7 oba ziyite 1.7 billions okubanga bafuna chartered flight wali esobola okubanga etwala sipiika mu ggwanga erya America mu ngeri ey'ekyama asobola okubanga afuna obujjanjabi era nga kigambibwa okuba nti ennyonyi enyo baagitaddemu $500 oba 500 emitwalo 5 $500 okusobola okubanga emuddusa emisinde wali mu ggwanga erya America asobole okubanga afuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okuba nti amalwaliro agali mu ggwanga erya Uganda tegayina kye gasobola kubanga gakola. Era muganda wange ebibuuzo ne bitambula mu ggwanga erya Uganda. Abantu bonna banaafiira bweru, abantu bonna banaddukiranga bweru okusobola okubanga bafuna obujjanjabi. Ebyo byonna bibuuzo eri abakulembeze abatwala eggwanga lino erya Uganda era mwattu byebimu ku bireetedde abakungu bano okubanga bagenda ezira kumwa obanga abakungu bano basobola okubanga bafa ng'ate tebasobodde kufuna bujjanjabi bumala olw'ensonga nti obudde babumala babaddusa mu bifo eby'ebweru yet basobola okutereeza facilities eziri mu ggwanga erya Uganda ne babanga mu kifo ky'okumuddusa ebweru basooka mujjanjabira wano nga ne wano kisobola okuggwa. Era mwattu omukulu Jacob Oulanyah abeewuwe amaziga gatandise dda okubayitamu olw'ensonga nti tebamanyi kikiddako bo basaba busabi mutonzi asobole okubanga abataasa omuntu waabwe aleme kugenda. Ensonga ogiwulidde era nga n'omukyala essaawa zino omumyuka wa Jacob Oulanyah amanyiddwa nga Anita Among essaawa zino paalamenti yagiri mu mitambo era nga buli kimu kisookera ku mmeeza ye ne kiba nga kyogerwako wali mu paalamenti naye nga ye Jacob Oulanyah teri amanyi kikyamutuukako olw'ensonga nti buli lukya balaba omukulu embeera etabukira ddala naye nga ffe tuba twewaayo okubanga tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Likinga, commentinga era osubscribinge.